Amanya nze David Lutalo yandi muyimbi fans bange mbagala nnyo ekifo omuyimbi kifaananyi kya ggwanga bwe baddeyo ne bawogana ne basabiriza ne bakola biki ne tusasijja kwejjamu ne tusabiriza ne tukola biki mafuta ne gatugwerako ku nguudo ne tukola biki twonoona image y'eggwanga kubanga bwe bakuba oluyimba lwange Kenya bagamba omuyimbi okuva e Uganda we bagamba omuyimbi okuva e Uganda bamusanze ng'akola bwati kyonoona image y'eggwanga so naye bwe babeera nga batuyambyeko music nabeera protected sennesobola okubeera nga zituuka ku muyimbi ngera fani we bwaba muwagidde kuba fani nze ndi fani wa music era mpagira abayimbi nabe mpagira bwe mulirako ekirungi nsanyuka so ne fani waffe bwatulirako ekirungi asanyuka bwawulira nga twogera ebitakwatagana tucomplaininga buli dakika gamba nga tubadde tusupporting omuntu ono what happened what went wrong so government erina okuyamba nekola enforcement y'amaanyi okulaba nga music wa Uganda atereera kubanga alimu sente nyingi nnyo era n'omusolo gujja kubeera nga guweebwa government bulungi naye tewali ngeri gye tuyinza kuwa musolo nga tetufuna tewali mpozi nga baagala tutemeko bigere ekisooka ku bayimbi akalowoozo ke nandiyagadde kwegatta ne tukola associations ezirimu buli omu category gy'abaagwamu bulungi kubanga awamu gemaanyi twegatte tudde mu biri enkwayana ne egos zetuba nazo nobeera nga ovimba buli dakiika tekiyamba industry tuvimbire waka n'ebibiina byaffe twegatte kubanga omwana wo oba oli enkyajja kujja naye tutalekeewo kubo naye n'atandika nga asaawa kibira ava okitegeera kuba abantu naffe batuterawo ekkubo ne balikomeza tulina odyongera naye ffe tunadda obuzzi wano we baakoma ne tulatta kitegeeza abaana baffe enkya bajja kusanga industry nga yagootaana dda tuleme kufunamu nabo baleme kufunamu omwana wa kaabe naye nga go wamutira future Genosale ye tumwebaza bwebaza bw'oba yavuddeyo kuyamba industry eno ngera bw'ajayamba sections endala abalimi si ffeffe kaffeka bayamba bonna sections zasobodde okuyambako thank you so much Geno Ebyo byambe wakazi